ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Quando già fe avere Bushola TV, voleva nnyo okubeera awamu naffe okuva wetwatandikidde nga tukyagenda mu maaso eno yeshayiro stroke Bugudde TV era programu gy'olimu kaakano neekibwa byobadde tomanyi Bugudde okuva mu myaka gy'enkaaga nga bwe lumaze okuwulira oluyimba olwo lutulese mu programu lwa muganda waffe Ekilasi Kawalya ng'avuga nti bannange ekkanisa eri Makerere mugende nammwe ebibi byammwe birinazibwa. Era oluyimba olwo lutukolera amakulu mangi nnyo naddala mu puroguramu eno byobadde temanyi mu Bugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Ndi musanyufu nnyo sijja kulwawo okwandula eno puroguramu yaffe ey'okubiri nga tuli ne mwanyinaffe jjajjaffe muganda waffe Jane Nakiyemba. Luli bwe twasemba tulabye nga tubuulira ebyamagero Mukama bye yamukolera nga y'omu ku baasookera ddala okuwonyezebwa mu byamagero ebyaliwo mu weema mu tenti eya Bugudde. Era ategeeza nti omugenzi Kawalya y'omu ku be yasinziira okuyimba oluyimba olwo kubanga bamuleetera ddala nga mulema awedde emirimu okumujja ebulago okumuleeta awonezebwe era n'awonyezebwa. Tulina essanyu okumukomyawo nate tweyongere mu lugendo olwo byobadde tomanyi mu Bugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Omumanyizi wa puroguramu eno Sunday Yusufu Mukasa Lwama banange yankona olwegi kambandulire omugenyi waffe ye Sister Jane Nakiyemba. Abinda Sister Jane ndi musanyufu ndiro musanyufu webala okunjagala amina kubanga Yesu mulungi yatulokola amina ebayibuli kati bweyabeera mu bumu Yesu wentegeerya nga tuli baana ba Katonda engeri okuva gye tubadde ebbanga lyonna obekalenzerenze ng'ovaina miryango ojja wano batandika okuyigiriza emizannyo kiyimba kyojjukira erinnya ly'omukozi erinnya Baaluluma Jimmy nze nebeera namiro mu muzannyo ogwa Krismasi Ssekukkulu kyekijoli twali mu ddwaliro nga tuli benzi okugwalitanga mmere okati naye nga tulwanalwana byabundubulamu ne bagamba n'okugamba nti oba eki kibagamba naye nalisobola okuzizanya nengamba nzija kukisobola yogamba ajja kukisobola jibanagamba ajja kukisobola bakati nga tukomyewo okutuula wano ffenna naawe nga twedukanya neebaza Mukama okuba ekikulu kyemwebaliza nituba nga tukyali balokole ate nsi balokole bano abamunjenwa nti enkya wamunjenwa ate olwali wamufugoso naye abalokola baddala bategeera kiki Yesu kyali gye tuli. Era bwewaza okuŋŋamba nti oyagala okwogerako nange kubyafaayo nengamba omwana ono anjagala endala bwakyo nga nkwagala ng'olowoozaako kubanga buli lwetuleta abantu mu puroguramu eno byobadde kyomanyi nga Sister Edith Jeswa yakwogerako bukolokolo ng'omukazi yasooka okuwonyezebwa Kyeswa n'omwana wange wagina Kirembe. Katuwulire ku Kyeswa byayogera ku maama waffe Jane Nakiyemba lwetwali naye mu program nga tubeera ne evening services evening services ezo nga mwe baleetera abalwadde bonna ne babasabira era omulwadde gwenzijjukirako ennyo bamuyita Sister Jane Nakiyemba
omanyi lwaki namujjukira Sister Jane Nakiyemba ntera nnyo mulaba mu life church akyaliyo akyali era wabugudde namula ekyamundabise nnyo nali nyimiridde awo nga ndaba ayambadde akateeteeyi kalungi nnyo kala ya yero naye nga bamusitulidde ku kkutiya Nakiyemba nga tasobola kutambula tunula mu kamera wali obanyonyoli yali tasobola kutambula ne bamusitula bwe bati oli na side eri n'omulala side eno ne bamusitula ne bamutuusa wali awo ku kituuti ne bamusabira n'atambula kyansigalamu nnyo mu mutwe kuba omanyi bwe tubeera abato bye tulaba byonna tubikwata kyansigalamu nnyo mu mutwe nga ndaba Jane Nakiyemba gwe baleetedde ku kkutiya nga bamusitudde ayimusa atambula n'abuuka kwegamba mu bonna abaafuna ebyamagero oyo gwe nkyayinza okujjukira abalala sibajjukira mu balwadde kugamba ekyo kyakomako nnyo ekyo kyankomako nnyo naye ebyabalala sikyabijjukira saabyetegereza bana abaana bamunjagala nekyali ku mutima gwe mwera ebigambo bya Edith Kyeswa ng'ayogera ku mwenyinaffe Jane Nakiyemba bwe yawonyezebwa kakati kino kyekitundu kyaffe ekyokubiri ne Sister Jane kakati Sister Jane omaze okuyisa mu kuwonyezebwako Yesu akuwonyeza wali tonnakulokoka osobola okuwona nga toli mulokole osobola okuwona ng'oli mulokole ate balina okugamba nti bwe nawonera nali sinalokoka nali nkabishi nze bwe naleeta era lingali yanagiina mu bulago naye awotandikira okulaga nti mukuwona kwange saawona mubiri naye ate Yesu najjakola ekyamagero ate abinene kiwagamba nti yadde baali basaba naye bwe tubalimu na kigambo kyonnaekitukwata ku Katonda gyagenda mukigenda kuwona nalisakirera nagamba nti wano webandeese bwe siwona nja kwettana nzeeyeeka naye Katonda yamanyi nti oli mulonde we oba omulowoozezaako mu kiseera ekyo oba temulowoozezaako ate bwe ngenzeero musoma bayibuli nekiraba nti Yeremiya emunya yagamba nti yamanya nasinabira mu lwa maama wange yamanya nasinabira mu lwa maama wange namanya ne bwindibwala ate namanya ne balindira ne basabira nempona ate abazungu Yesu bw'oyogera ku bazungu bagiremu abakula baabo bazungu kiboyogerako era mwina na taata wange taata lezero kiwulezero mama lezero kuba bwe nalabako bokka benakwaa okitegeera naye ate mwana wange ebafugera bataata bange naye ate naye ekikulu nali sinalokokazi okuwola ebyo nakugambako nti nawona niyo batuukamu yajja ati atambule kakati awo bwe mala okuwonawo netuddayo wanganda wange wali nakulabye we yali abeera ekiro kyonna abantu batambula bajja bagamba manyira Katikkiro yawonye obulema yali obulema eyamala emyaka omulago ebiri miramba yawonye ekiro kyonna bajjanga nga ntudde wansi ne bagamba yimuka yimirira akakati nengenda okulaba nga n'abasawo ab'emulago abantu banzeeteba nabo bazze balyawo nga nabo tebakikkiriza nti n'okuwona nawe naye era eddala nga sinnabakulokoka ebyo byonna bibeerawo sinnalokoka era nkyali awo obudde okukya naye bamaze okukenderako batutte mu kisenge ntudde mu kisenge eyo bali mu ddiiro nengamba naye ddala nabonye engeri nagala nabonye kakati kyenva wano kuli mwentudde kyenva nseka amagugwenge nanyamako nti eriwe nali ampise era nasigala nanenekuba kyenali namanyiira kakati oluvanyuma nnyo kakati Katonda nangamba nti kemakobola kyenva nseka ku magulu nagenda okulaba ngefu nantuula nga nteera bulungi kakati baaba wange nga nzija nekubula nantuka wala esoketi y'ettaala nangijjako mukuba nenanduka mu ddiiro nekyanagamba banange ndowooza omulwadde afudde
agenda okujja nga ndi ku soketi yatalabye nyimiridde oloteyeka nzizeyeeka kino okulakola kikisi okuwonyezebwa kuno naye ndalwadala nawonye kakati bwajalakatabange benayimira nokuyimirira abantu bonna nibajja mu kisenge olwo nga ndiyo mbaddeyo nzekka okuva olwo luli batugamba nti mu kiseera ky'okuwonyezebwa mu tenti omusumba gweyogerako nga kyatamu Hugh Douglas Lezero is the founder of Full Gospel Church mu Uganda. Ekanisa oluvanyuma eyakazibwako erinnya eryabudde yadduka n'afulumya ebweru wa tenti bonna n'abali mu kanisa nebamwerekera njogera pulezida adduka olwessanyu bwe yakulaba okugenda kunyeenya buti ye n'amanya nekyamagero kya mukama kize nibadoyalowooza kyamadolafuluma kakati n'abalala bamugoberera nensigala nga ngalabiddeawo bagenda okudda ng'ate obugeresi obwali bunyeenya kati ng'amagulu gakoze bwe gati gasimbye nakakongo awo ne baleekaana badambe ne baleekaana obakulekana bakukaaba ne batamala nze nga ntuula omuntu bwetwogerako abaakajjako Shiro TV bayinza okubanga tebamumanyi ayitibwa Reverend Pastor Hugh Douglas Lezero nga mu mwaka gwa 1958 yajja n'asisinkana deputy governor mu kiseera ekyo owa Uganda nga Coven yamaze okugenda olwo n'amusisinkana Entebbe amannya ga gavana oyo ng'ayitibwa Sir Charles Hartwell era ekifaananyi kya Hartwell oyo ayambadde ebyambali bwe bati bagavana bwe bayambalanga naye era kankolageko katono ku ka video clip ka Pastor Hugh Douglas Lezero mu kubuulira kwe bwe yabuuliranga n'abanyi baana babe producer kantereko. Hallelujah! You know, when we were deported by that wicked dictator in 1973, we went to a place in Ontario, Canada. And God was moving at that time with the next generation of young people, young men and women across America and Canada. There was a powerful movement of the Holy Spirit, and they became known as the Jesus people. The Jesus people. And many of them that were getting
addicted to drugs, era bangi abaali baali ku njaga and living immoral lives. era nga babeera mu bulamu obuseebu They began to get saved all over the nation, America, Canada, city after city. kibuga ku kibuga And thousands came to Jesus during that period in the 70s. mu myaka egy'ensanvu And their lives were transformed. era obulamu bwabwe bukyusibwa John Roger and I had the privilege. jjajja nange twalina mu Then James came along too. ne james naye yajja naffe And we were privileged and honored to teach these people the Word of God, these young people. weewa omukisa okusomesa abaana bano ekigambo kya katonda And now some of them are pastoring churches. era abamu ku bo kakati basumba Amen. And you know, during that revival time, era okubeera mu kiseera ekyo there was something they did a lot. waliwo ekintu kye baakola And I had just come from Africa, yali yakava mu afrika and I was free. era I didn't have any restrictions. nga talina kintu kyonna I kimukubira was free just like you all are nga ayedembe nga mmwe in Africa, in Uganda. wano mu uganda And this is what we used to do. era kino kyetwakolanga Are you ready? mutegese Give me a J. Jesus! Give me an E. Give me an S. Give me a U. Give me an S. What do we have? Jesus! Stand up and shout it out. Oh, thank God for Jesus. twebaza mukama olwa yesu oyo ye pasita huleze kakati ali kakuteereko kaklipa kutonotono akamama waffe jjajjaffe Audrey Lezero ye mukyala wa Lezero sisita Jane Nakiyimba bayogerako mu kiseera ekyo mu tenti tuteereko kavidiyo ako. And we had a family in Uganda. And since then, as our family has increased, also the family of God here has increased. And every generation, there are different, they have learned more, and they will continue learning more. And we rejoice in that. When we came, it was just a matter of saying, God is good, come to Him. And they believed. And the message is the same today. Jesus is the same. His power is the same. And we rejoice to be here and see so many of you not only saved, but rejoicing and praising and worshiping God. And to see the thousands and thousands of believers, we rejoice. And again, we are so happy. And we thank you. We thank you for what you've done for us. God bless you. Oyo ye mama waffe Audrey Lezero webale nnyo sisita Nakiyimba kati tugende mu maaso kaakati ng'eyo tuvuddeyo by'okuwunyizibwa kaakati olokose bw'olokose otya ogamba otegedde otya nti olokose kakati kekali kenkugamba kibina leewa muganda wange ekyo nenyimuka nenyimirira nentambula kakati lwenawona balina ku lwakutaano kakati ku ssaale oyo mwanyirazi James Kintu n'agamba nti nja kumutwalawa wali mu tenti okumbe nalwokukola mabega bangalamizayo zekka kuluma okudda wano ku tenti mabega batulayo bana mwanyiraze bamiraze babiri ne baba wange yanjale wange mulago nange abantu abo tebuli mu kamera awo bakulabe awo yetune mu kamera eyo kakati twatulayo bana kakati nebandeeta netujja teri yali wali waggulu awo wali essomero awo si wala wetuli wali tewali kizimbe kakati otuuka wali abantu abandabako kuolwo nga balowooza nti bakomezaawo muki mulema bagenda okulaba nga baggula emmotoka ng'abantu bava mu mmotoka
bagenda okulaba nga nange nvaayo ndowooza naawe edisa kyesobawo yange esaawa esirina nange nvaayo gafiingira mu kanisa nga tufuula mu ntebe yawo nga bayimba kakati mu kuyimba okwo nga bagamba baŋŋamba waliwo okusimu waliwo abakyala ba asha nga era mukyala mukasa ajja kunyaniriza ng'agamba mukama yakwogereza ddala ti kakati mukama ayagala olokoke abasumba si basobola okukingamba oyo omukyala kakati nga mugamba tinze nina eddiini yange ndi mukatuliki yagambira nti kakati okulokoka nti kubeera kuko mu mutima gwogwe ate n'okubeera eyo mu ddiini toyatulanga nti walokoka kubeera kuko omutima gwo tubadde kakati obayita bagamba abaagala okulokoka gwe ng'ogamba nti zenjagala okulokoka erologwe okatuuko kati ebyokunyetebwa biweddewo kati ogende mu lugendo lw'okulokoka tuze mu kanisa kusaba genda maaso kakati baba bagambye nti ayagala okulokoka nti ng'ogamba nti njagala kulokoka ekyo sakitegeera amakulu gaakyo bulungi naye nga nze nzikiriza mbeeraawo eyo nasitolesetakuliza nenzeka z'omubulagu kakati nga basaba era okusaba kwabwe sinza kali kusaba nga baleekaana nga bakaaba ogana naye kakati ng'amanyiza ekintu nga gyagamba nti naa totuula wansi naawe yimirira nga nange nyimirira ku mbaawawo ezisookaawo nga basaba era naye notageereyo okuleekaana kwabwe sinamu nyinza kukubuulira yakati awo nga bajja bagamba bakyala agala okulokoka nga mukyala mukasa agamba olola omukono sikikiriza bungi obuzala nagamba omusumba kintu manyiraze njagala kulokoka nange balokoka batya awo nga mubuuza balokoka batya kyabagamba bagambe gamba njagala kulokoka bajja kukusabira kakati nga naye ngamba njagala kulokoka ate naye bwenakyogera ate ne baddamu ne baleekaana bupya bana wabula Yesu mulungi kuba kati mpulira nga atolokosoze mu nsi y'omwoyo tubulira ani okukulembera mu bigambo ebyokulokokyakatenze yakulembera kikonyogo yavuula oli muzungu yayogeranga olwo kikonyogo abeera ekisayera yaŋŋamba kigweddamu bino ebigambo oli byayogera ddamu bwoti bwe yayogeranga kikonyogo omuzungu ayogera muzungu ng'ayogera muganda naye enziramu ebyoluganda mu kikonyogo byaliraki byayogera nti njagala okulokoka kigamba nti yesu wada ayogera yesu baana limanyinde lya yesu anti nzize gyoli tinkuwadde omutima gwange nti njagala ondokole kakati nga bagamba nti oyagala kulokole ngamba njagala ndokole yesu njagala ondokole kakati awo ngamba njagala ondokole awo basenduka bwe batyo kakati awo kisinga kubuulya obaawo yayingira mutima gwange nandokola yayingira kasita olugamba nti njagala ondokole yesu ayingirirawo abakyala bano bawaddeyo obulamu bwabwe eri mukama tetubasindiikiriza naye bakiwulidde era nsaba muwulire emirembe tugenda basabira busabizi naye olina okusigala ng'osaba. Haleluya, amen. Tuwanike emikono gyaffe, omukono ogumu waggulu.
tuddemu ebigambo bino. Ayi Mukama, nkwebaza kubanga gwe Katonda eyammanya. Nkwebaza Katonda wange kubanga ondokodde olunaku olwaleero. Katonda wange, nkusaba owandiikulule erinnya lyange mu kitabo ky'abafu, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu. Mpaayo obulamu bwange gy'oli, onkuumenga. Negaana enkola z'omubi zonna, negaana ebikolwa bye byonna. Nzikiriza n'omutima gwange nti ndokose. Beera Mukama w'obulamu bwange mu linnya lya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Yayingira kakati awo nebamala okugamba nti ndokose ayingidde. Kakati amangu ago ne bagamba nti mwanyinaze kintu n'agamba tajja kuddayo eri wa muganda we, kamutwala embeere naye ng'apangisa okumuvule ow'omumbejja anteeka wamumbejja ng'abalokole bajja kuwera ekiro, bajja bangi nnyo, n'abazungu bonna bajja abo balezero. Waliwo n'abazungu abalala ba Brian waliwo waliwo William Brown ali mukyala w'eggala baabiranga kabaali. Kakati okulu bali babagamba waliyewo omulema nabo ne bajja. Kakati batugenda nga basaba tulyawo omumbejja. Omumbejja yali waali ndagire. Omumbejja muggale? Omumbejja ndagire. Omumbejja ndagire? Ndagire. Nakulabye. Onaye babagambye nti ate omanyi engeri gye mwanyira Katikkiro. Kakati nga buli omu yenna Katikkiro kavuma, buli omu yenna ayagala okujja okulabira ddala ekituufu. Kakati bajjawo nga tusaba, kati otusaba. Awo watubirira ewaffe bagamba nti oli yawonye nti nekyera nti yagambye okugamba nti alokose. Mange n'abiyingiramu n'agamba kubuuka kuti oyo omwana tumuzawo obuse maama amanya yedali yanaalongo nabukamu sijja nagendayo kakati ebyo olunaku etubeera lwebisha kakati awo era nenkeera etukomawo mu kkanisa lwalimakubiri kati ekikulu tutegedde nti olokose. Kakati ekigambo gugudde otugulidde mu matugo, ogugudde ne Kawali akiyimbye nawe oluyimbye gugudde omugugu gw'ebibi gugudde. Kakati amakulu g'ekigambo gugudde lwolifuna otya, okitegeera otya senga otunulamu kamera eyo n'olibuulira oyo akuwuliriza akulaba? Nze amakulu ge nafuna mu buyimba obwo nti gugudde era newuunya Katonda engeri gy'ayimbisa omwana oyo. Teyali mulokole nawuyimba gyamujja ekyabategeeza ddala ekinewuunyisa ne gugudde. Ebirowoozo biri bye nalina ebiwakana nti bwebalasabya n'essuula jakufa. Ate osanga bagamba ebyagwa ebizikira ekirala obugulu buno obugulu bwange buno bwantono bakola obuntu buno nagenda okulaba ngentumba kweri n'ebigere ebyo yabitanga sina namuggo ekyo nakyo nemanya nti nabwo obulema bwagwa. Kakati n'ekirala nentulira nga nyina essanyu era bonna bayingiranga okumbuuza nga nze nina essanyu tekumbuuza nakumbuuza nze nalokose. Waliwo n'omukyala yali asula ku nyumba awo nga musiraamu naga omwana ono engeri gyawunye obulema n'abasiraamu balokoka. Omukyala nakikubuuza omukyala Juma ate nze tenyini kusaba nomugamba gakulema kulokoka nze nga nalokose olaba n'amagulu gawunye. Awo yategeera nti omugugu ddala bw'olokoka si mugugu gyonna emigugu gigwa, gyonna egy'ebibi gigwa. Obutakkiriza, okubuusabuusa, okwemulugunya, okuwakana
obutamiivu ate abaganda balina bagamba waliwo okugunja ebigambo obutagaliza balino okugamba ku kiseera ekyo nali singa nawe nyinza kukyogera onemayerade obugumu gwabwe bwegwagwa kakati kyaddirira katonda yankola nabulungi nnyo amangu abo bano abasumba baali balina nga basabira mu kisenyi nga gye bakuŋŋaanira nga baagala n'okuteekayo ki okusomesa abantu ebyaki ebyokuweereza kakati olwo omusumba kintu nagamba nti ajjagenda mu kisenyi nengamba nange mumutwale ekisenyi gye bakuŋŋaanira gye bagenda okusomesa omuyembe gwenakawaanyaga mukisenyi nakati bagenda mukisenyi ewadokiramu waliwo ebalira dokiramu awo ewayishimba ebajandize nga bagamba nti bagendayo bagenda kusoma byakuweereza awo nange okumanya omugugu gwamu awo netugendayo omugugu gudde njagala ngenda ebirayo byebasoma nga tugenda ekintu kiyingiddemu kiyingiddemu ate awo nga nkiyingiramu olunaku nebatandika okunjagala enyeeyo kubanga olwo katonda mwebaza batuukayo bagamba bagenda kusomesa abantu byakugenda kubuulira ngiri kusumba nga mbagamba nti nange okirawo nakigwamu awo nange bagambe nti nange njagalanga omusomo ogusome mwalimu omusumba bulega mwalimu omusumba yoweeri senkubuge mwalimu n'omusumba matovu nemwanyinaza ekintu n'omusumba agasa owekawempe yeyalimu omukyala yekkumu nga nange nja kubisoma mukama yebazibwe nnyo oli program yobadde tomanyi muwogudde nga tukutuusaako abantu abatali bamu naddala abo abalingawo ng'ekkanisa eno yakatandika mu mwezi ogwa Meeyi 1996 okuwonyezebwa olw'ekigambo kya Katonda okubatizibwa n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ge balina mu kiseera kino tukuleetedde omu kuba originals bakasatiyasangubwawo naye bakawogadda Jane Nakiyemba eyali omulema ddala awedde emirimu nga bamusitulira ku misituliro okubira ddala mu mulago hospital omukadde ate Nakiyemba teyali Nakiyemba yali mwanyina wa Katikkiro Paulo Kavuma yabeeranga awo erungujja era yali Katikkiro wa Buganda omututumufu era Paulo Kavuma ye Katikkiro eyali mu biseera nga bawaŋŋangusa Ssekabaka Sir Edward Muteesa. Benjamin Cohen eyali gavana wa Uganda yamumujjabujja mu bwana bwati n'amuwaŋŋangusa yalaba nnyo Paulo Kavuma mu kiseera ekyo naye olwo ye mwanyina Jane Nakiyemba yesobola ki njagadde okukuyisa eyo otegeere nti Jane Nakiyemba si mutene mu byafaayo bya Buganda mu byafaayo byabugudde katuddeyo ewa Jane Nakiyemba. Jane olokose oli wabugudde ekigambo olwokiyita bugudde tetukunyiiza olikasitagamba ti oli wabugudde ate kyekisinga n'okunsanyusa ekinsanyusa kubanga nti obulema bwange bwagwa okitegeera n'ediini yange gye nali neyimirizaamu sapuli n'emigaali nabyo negigenda wansi kakati Yesu n'ayinya eryamunda muki mu mutima gwange okiraba mu birowoozo byange okiraba erinnya mbadde mugamba netandika nange okutegeeza abantu okulokoka bajje eri Yesu okiraba kakati ate ekyo kyakumaku ekyo nendabira ddala nti kati nafuna emirembe egitali gya sente oba gitali gyakola mwanyina kabaka naye nga bagamba nti bwenalokoka kati ne bambalira mwana bakatonda nga bampita wa Buganda sisita mwanyinaffe kakati olumbeerani n'emizimu gine nimanyi emikugu egyokubeera nti siina bakika kyange siina banganda zange kyonna kiba kigudde oba ofunye baganda baba ddala. Mukama mulungi abali ku Shiro TV ebigambo binyuma biwoomu nnyo ebya Yesu katugendeko nkuwumula n'oluvannyuma tukomewo mu byo badde tomanyi muwogudde okuva mu myaka
gyenkaaga nga tuli mwanyinaffe omulungi ennyo Jane Nakiyemba stage name Namiro Mukama jiro amen. Baganda baffe banyinaffe abuli kushiro Shino TV gano ye program yabadde tumanyi mu budde ebatusibwako era ebabannomolwako ekkanisa yammwe eyabugudde emanyiddwa mu Makerere for Gospel Church tusangibwa Makerere Peel Road okuva enabulabye oluguudo olugende Wandegeya n'okuva ewandegeya n'oyita ku geegi ennene Makerere n'ogira ddala naye opposite Makerere play ground awo tuli wetusange gwayagala okujja kusinza awamu naffe Sister Jane Nakiyemba kakati oli mugugudde otambulira mugugudde oli mulokole wanaazibwako ebibyo ebibala ebyomwoyo ne talent Mukama byakuwadde obitegera bulungi naye kakati ekibuuzo kyaye kiri nti biki byofunye mu kkanisa eyabugudde ey'emyaka gy'enkaaga byotosobola kulaba mu kkanisa ezaaliire za Pentecostal era ekkanisa zino eza Pentecostal bezirina ebitaali muli muziri ez'enkaaga kakati awo byenasinga okufuna kyenjogerako awo wenjogeredde engeri engati nagenda nali nyinza ensoma obusumba musumba nagamba nti okyali mwana mutonya nti ate olina muwala muvubuka tojja kubisobola twagala oyingire mubuweereza oba wana munda mu kkanisa mukyala lezero yasomesa abasomesa ba Sunday school awo netandika okuyiga okusoma obusomesa ba Sunday school kakati batugamba nti waliwo mukubuulya enjiri yendandika okusoma ogendako okubuulira enjiri nga tutambula tugenda okubuulira enjiri ewandegeya mu Kikoni mu Kivugu ku paaka wano ku paaka enekisawo bayitagawo mubuulya emmese etugenda eri ku bajulizi nga niyo tubuulira enjiri etugenda ku posita ewaggulu Nakasero etugenda nekuki nemukataleka Nakasero olwo kati wemitandika nemmanya nti kati omulimu gukoze amala kyali ku ebyo nga basumba bagamba onajja kubisoma agireere wano ku kkanisa olwo abaana waffe kesikubuulidde bangobye kubanga anokose bangobye challenges kata ne mama nayalwalume nti Benayeta yafa kubanga yalokoka kakati abo bangoba tata manyiraza natera ddala wali ngwentumira ewomubejja ewenaakulabye kakati netandikako byasuma nebagamba niolwolwaki tewolina mutawana kati nga nkeera ku makya nenzija kanisa siyeno eri yaffe yali ntonotono tuli mu teeti olwo tetunazimba makanisa kakati nenzijira ddala wano nga nkeera ku makya nenzija nitubeera wano netukola ebirana byekkanisa obutuuka olweggulo tukola emirimu gyaffe wano
esomesa Sunday school yeno munange mukama yakikola abaana basomesa Sunday school kati basumba bantu eyo ndivaayo era okubulira enjiri tugenda Kasanje nakawuka gindi Ngongolo tugenze Bujuuko tugenze Kawanda kubigere okitegeera ngakukunde sina nemwogera nga n'amaanyi genina ekyabuza bigeyo naye okubulidde Kasanje nakawuka tugenda kubulira njiri awo gwali gwabulira ddala kiki kyoyinza okusaaliza omulembe guno ogwagubudde mu biseera bino gwe batalina gwe maasimanga okunyumirwa ebikolwa ebyomwoyo ebirabo ebyomwoyo basaalize omulembe guno era olwose noleetaano nenjogerako byali baledda ku mutima gwange abalokosa omulembe guno n'amakanisa gaabwe sigamba nti si batuufu naye tebatambulira ku bigabo bya bayibuli batambulira kubo ye kyawulira ti ekituufu kyalina okukola ffe batuyigiriza omusajja olezera okumanya kyenjagala okugira ddala omulembe guno bakitegeereza ekyatugirayo nga bwetubeera mu Sunday school tugenda ku mukya tujja tusaba olwokutaano tubeera netusaba naye ngaatugamba kyenjagala kyo kyogere ddala abalenzi batambulanga abawala abalenzi babiri omuwala omu mubeera basatu abawala babiri omulenzi omu mubeera basatu ekatukkiriza kutambula mulenzi namuwala nga katugemberawo omulembe guno okitegeera webwali obutukuvu bwaffe abo obwabukuliza ddala mu kubeera mutukuvu ekyo nga kiwedde nga tujja ne tusaba ku lwokusatu tujja ssaawa 4 tusa 12 kusaba teri kulya teri kukola ki teri byakuzannya okitegeera nga nekirala netiisa ya Mukama ng'ogira ekikulu nga bw'ogiraba bwennyini bwennyini nga tolinda na musumba kulaba obaani okulaba nga tulina n'ennyonta eyo ey'okujja okusaba naye ab'omulembe guno kyembasabirako kiri kimu kyokka baagale Yesu mu bikolwa tamwagalira lwakubeera bamuwaane oba bamulabe oba nyimba bulungi oba nkola bulungi Yesu mwagali nga gwe ani ekera bayibuli egamba nti bwotoli yesalira ogenda kusalibwa bwewesalira ensobi zo gwenyini wenyini ate oyagale Yesu n'omutima gwo gwonna kubanga ayogera mu kyamateeka 28 timunakolanga byenjagala nemugobya eddoboozi lyange munafulumanga n'omukisa munayingiranga n'omukisa ate nga wayabugane bakominso 5:17 nti bwokkiriza Yesu Kristo ofuuka kyona ekijja nafuuka ekyona ekijja Mukama mulungi nnyo webali nnyo webalire ddala kiki kyoyinza okusaaliza omulembe guli ogwagugudde nga muno bakikoze abagugudde nga temwakirina ebyomwoyo genda maaso omulembe guno kyesaaliza ab'omulembe ogwedda omulembe ogwedda guno abaana abalokose basanyufu nnyo ekyo kyekisookera ddala ekyokubiri bafunye obuweereza nga tebuliko kapakulizo konna okitegeera omwana ekirabo kye kyaba alina omulembe guno kimusitula mu kirabo kye mu kkanisa mu buweereza ate omanyi abaana abasinga fe abafa balokka bazadde bawe tebalina balokole ne ku mulembe guno abaana abalokoka bazadde bawe tebabeera balokole oba nekirala baba tebabyagala babeera mu madiini naye abaana ab'omulembe guno bamalirivu bwalokoka abalokokedde ddala n'olwensonga eyo gamba twaliko mbalageko ku musumba waffe sisita jeni ayogedde ku abaana abalokose nebagenda ne musumba musumba wale ffe tekikola tukiyita gamba ti omanyi otwakubanga eddagano akawuna mukapooli kakali fe omulembe guno ogwaffe tukuba akawuna kakali mwekajino nga nkakuba gundi oyo naye agenda abulira enjiri okutegeera okuba kuyimba emanyiza nembanga situlano nekati era nyimba situlano mukwaya ndi musomesa Sunday school ndi mubuulizi wa njiri ate nyimba musitulano nsabira abalokoka nyaniriza abagenyi abaze mu kanisa mulundi ogusoose kakati obwenyi obwo eyo gyembeera ntwalayo abavubuka ne bano babwenyaniriza abagenyi bwembabuuza ekyerambagamba ti mumulokole muli mu ggwanga ti tribe ono magwanga gundi ono magwanga gundi omulembe guno kyegusinza kati okulabika nti bakikoze nyo naye tebasosolanga amawanga Bakati kamutwaleko enamasuba mu Life Church mbalage omusuba waffe omulungi ennyo Richard Sengungu
aweereza Mukama n'obuvunaanyizibwa era n'abonnemulwako n'obuvunaanyizibwa obw'okulembera Life Church nga bw'ogira bakanisa nnene naye ate era ekkanisa eyo sijja kwekootakoota ti evudde mu bugudde tevudde mu buvuyo eri anda yevudde tugiyite muzzukulu tugiyite mwana kubanga teri bweru wa kanisa ndala era nze abazaaliwa nayogera naawe bwe mbeera muli manyaga nti ndi wano era kyova olabanga atera okuvaayo eri nenzija wano nga waliwo bwesolegeera eri manya naye awala wonna babisigenda. Katulabe interview y'omusumba Richard Senkungu akulembera Life Church Musumba. Musumba Richard kama yebazibwe nyo sanyusa nnyo kusinkana nange nsanyusa okusinkana ekiyalo kino kwe kusinkana kiyita Bwerenga yes sir kiri wansi w'omulamwa gwa Life Church yes sir ate nga ye kanisa gy'otwala gy'okulembera mu kiseera kino yes sir oluvannyuma lwa Pastor Wega ne Sharon Wega okukulekera omulimu ogwo oguddukanye yes sir amawulire ge nnina oguddukanyiza bulungi naye oyinza okuba nga ofunyemu essanyu essukkirivu oba challenge buuza kubatuuliriza kama ebazibwe amanya gange nze Richard Senkungu kama yatwesigiza nze n'omukyala Dora Senkungu okutwala mu maaso omulimu gwa Mukama mu kanisa ya Life Church wano wetuli Bwerenga ye retreat center yaffe era nayo evunanyizibwa Life Church wedde March nga 5/2017 twatandika okulembera kanisa ya Life Church awamu n'abakadde bonna omulimu okutwaliza awamu ndi mu kiseera ekyokukula ekyokuyiga omukulembeze era nebaza nnyo abakadde bonna abayimiridde naffe kubanga tuli baana bato abayimiridde naffe okutuyamba okutuwanirira okulaba nga omulimu gwa Mukama gweyongera mu maaso so obusomoza bibaawo naye oba ne bokola nabo tebiba bizibu nnyo. Amiina. Abawandiisi b'ekitabo kino ye musumba waffe omulungi ennyo Hugh Douglas Lezel n'omukyala we Audrey Lezel bawandiika ekitabo kino and they archived all the history, sweet history, bitter history, joyful history, memorable history in this book. Mwemuli ekanisa ya Life Church, mwemuli Bugudde, mwemuli Makerere Full Gospel Church, mwemuli Elimu Church. Gwanda atanaba kukigula jangu ku Life Church enamasuba ekitabo kino okisome okyebulizeemu baleme kunyumiriza bunyumiriza ne ku Siro TV twatandikawo program eyitibwa byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga nga tubuuza oyo yenna sooli yatandika mu myaka gy'enkaaga naye noono kakati nga Pastor Richard akyali mu kankozesa olulimi mwana muto muvubuka muto naye era naye tujja ne tumubuuza kiki kyoyinza okwogera kwa Pastor Sharon ne Wega. Kyenyinza okwogera ku musumba Bob ne Sharon Wega bakola omulimu gw'amaanyi ate tebasookera waffe basookera mu Makerere nga basumba babavubuka myaka gy'enkaaga gy'ensanvu naye juzi Kama yabakozesa nate okuddamu okwongera okuzimba omulimu gwa Mukama mu kanisa ya Life Church bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era ffe ababaddidde mu bigere tusanze ng'engatto zaabwe zibadde nnene nnyo okuteekamu ebigere byaffe baleseewo omukululo ogw'obwesigwa ogw'okutambula mu kutya Mukama n'okugumya amaka mu kanisa bangi balokose bangi batambulidde mu kutereeza obufumbo bwabwe era bangi family nyingi eziyambiddwa era bangi ngaffe nabo bawulidde omugugu okwongera nabo okujja okukola omulimu gwa Mukama. Amiina. Tuwe ku program ya Life Church wetandika ku Sunday era bwekoma ne multi days. Kati Life Church ku Sunday tulina
service bbiri tuli kanisa emu naye tukunganira mu kifo bibiri enamasuba ne Kawuku era ku Ntebe Road zonna kanisa ziri ku Kotusola zisuba service ziri bbiri zombi za ku bifo byombi esooka ya ssaawa 3 ya Luzungu lwokka eyokubiri ya ssaawa 5 ya Luzungu nga bavunula mu Luganda ate we baba basomesa edda amakanisa ga Full Gospel galinanga kye bayitanga Sunday school okuyigiriza abantu nabo bategeere ekigambo kya Mukama abamu bagiyita membership ewaffe tugiyita foundations class naye ebeera eri ku ssaawa 3:30 yabo abakugatta ku kanisa kati mu wiiki wakati tubeera n'enkuŋŋaana mu maka zetuyita life groups abamu baziyita home cells zikuŋŋaanira naye waffe tukozesa ekigambo akabondo naye bagandi mbadde nze musajja muganda ekigambo akabondo si kigambo kituufu ekigambo akabondo ababbi n'abamenyi b'amateeka bwe bakuŋŋaanira ne bagandi mu kisuule naye bakyekyakiganye kakati bano bakozesa life groups it's wonderful ebinja ebyobulamu so wonna gy'oli ku kyalo gy'oli weegatta n'abooluganda abalala ne mukuŋŋaana osinigira ddala ku Lwakusatu basanga 12 then ku Lwokutaano wabeerawo olukuŋŋaana lw'abavubuka e Namasuba kuva ssaawa 12 paka ssaawa 2 then ku Lwomukaaga e Kawuku wabeerawo olukuŋŋaana lw'abavubuka kuva ssaawa 12 paka ssaawa 2 nga tumaliriza Musumba Richard wansi wo baani bokolagana nabo naye tuwe katono a bit of life, a history of Life Church ani yasooka okusumba Life Church line tuwe lineage ekkanisa history gwe tulina couple zaali 3 ezatandika okuweereza buno omusumba Hugh Audrey Lezel era nono wano abawandika ekitabo kino ne mukyala Lezel Sharon ye mumulabye mu programu eno kutandise naye eyaddako ne awamu ne Lou and Marion Peterson awamu ne musumba Sam and Sarah Namatiti they are founding pastors yes naye nga musumba ba Peterson be bali mu maaso omulimu ne baguwa musumba Wilfred and Deborah Kawesa Deborah Kawesa mu Uganda mwe bali bali bwe Deborah Kawesa manyi tuli weno ku YouTube tulaba bulungi na ku Facebook God bless you then Billy Munana Billy Mwenda actually Bob and Sharon Wega ne bakulembera kuva Billy Mwenda paka Joli abalamu Billy 17 kigambo kyagadde nnyo Billy 17 naffe we twatandikirawo mwaka ogwedde 2017 twakatambulako emyezi gijo mwaka guweze mwaka gumu n'emyezi nga 3 kakati olulala tulijja okukola full interview tulisobola okulaba ku mukyala amanya g'omukyala mukyala wange mukyala omwagalwa ennyo yandabiridde awalaga obufaananyi waffe twali ngali kasirikitu bwe kati kati omulyango gwa Life Church munasobola kutakuyitamu andabiridde nnyo Dora Senkungu ate nga yazaalibwa mu Full Gospel Auntie Betty maama we bannange abatuwuliza abamu Full Gospel Church era bali ku mukutu guno gwa Shilo TV Google TV mukyala w'omusumba Richard ye mwana omuwala owa mwannyinaffe Betty Sally ye mwannyina wa Pastor Dorothy Namuddu njagala osibula abatuwuliza Musumba Richard nsibula abatuwuliza ntumira nnyo mukyala wange Dora Senkungu kama tuwadde ezzadde omwana omuwala yakoze emyaka 5 n'omulenzi ali mwaka gumu n'emyezi 5 yogera kumanya k'abaana omuwala yesinza omulenzi ye Daudi Lwazi ennyo mpadde erimu ery'omuwala Sinza Gabriela banna nange nina omuwala omuzzukulu anjagala nnyo Gabriela nakawezi
webale nnyo musumba amina sebo ekisinga okusanyusa essanyu mukama lyakuwa amina kubanga mukama bwatuwa essanyu akugabira amaanyi gaffe webale nnyo bwekyo interview yaffe bwe yagenda wakati wange na Richard Sengungu omusumba Life Church nga tunamutera okumaliriza segment eno ekitundu kyaffe kino ekyokubiri tujja kudda mu kitundu ekyokusatu kubanga nkyali naawe nnyo sinakakuta nkyali naawe jeeri kubanga kulimanyirizi sekwenanzekya tuwe obwomi obutonotono bwe mwalina mu Makerere Full Gospel Church mugugudde oba Sunday School bwenago okuwalonawalinawalinawali kiwalimirwayo obwomi bwa Sunday School wajjana musali lwakungana okujja okusaba tunonya mukwano gwoyo mukamera lwakungana okujja okusaba nga tulina okufuuka bati osookawo abasooka okujja okusaba nga batuwa ebirabu batuwa bayibuli ate niwamunange kyebatukolako batufumbiragawo n'ebyokunywa kubanga batuwanga akyokunywa yakeddewama oyakudakagati kakagulanga oba kikumi kakekikoole bwekati kati ekyo nga kikukeeza ate nga omaliriza tutuuka ne batuwa n'empapula kugamba netusoma bayibuli nayolegalidde batusomesanga ne bayibuli okutegeera ng'asomye obulungi ennyo nga bakuwa certificate ebaluwa bazibazibakikira ezamakerere zibazituwa ebyo byatwagazanga nnyo okujja okusaba naye ate ddala twalikolereranga enyiriri era nze enyiriri zenyina zonna zonna toyinza kumanyanakatuliki kubanga nyinza okusomera enyiriri zonna zonna nga situndira bayibuli naye nga mabikula wanosomewo bikino kigamba bwekiti bikula wanosomewo kojamanabimirwa byokusoma era nebyenanyumirwa kyova olaba kati nti bayibuli ngisoma yemmere yange nsookera ku bayibuli nemala okugisoma era ewange ndowooza bwanjako newange walaba akazzukulu ka myaka 3 naye ebigambo ebyo sikasomesa bisomese kabijja kunze kawulira bwesaba kawulira bwesoma bayibuli kawulira bwenyimba enyimba kwegamba twalina ennyonta ey'okwagala okutegeera Katonda ne byonna naye ate kati omulembe guno guyinamu engeri baagala kuweereza buweereza bamuwadde ssente oba mukulu wannanga bamuwe ssente oba omulembe guno gulabeka gwaddemu kikigambo ekiyitibwa Sunday School kitwalina eri ekimemedde gunenye katono ogwogera kuwota omulembe guno sandi akadde nnyo okunenya akunenye mbanenye ntya awo kati gwabagandie omulembe guno omulembe guno nze kyemmanyi tebasoma Sunday School lwansonga bulungi si bulungi naye kirala otobalinabidisinga obukulu omulembe guno tebasoma bayibuli bajja ne babiteeka ku ssimu kyogereko babiteeka ku ssimu ipad omusuma nalinaekiruningaalina ipad bwetukeyo nefa ate nyo ebiryawo naye nebana abaana abali mu kanisa bali abasomere abaana olabanyiga munyiza ati anyiga bamala kunyiga nagamba ku munne nono nanyiga atula wali naolosibabalebanyiga abamwatsapp wakakigule mukolowooza nti ali mu kigambo naye abeera nena mu whatsapp tuddeyo ku bayibuli zaffe bannange ebaza Yesu olw'ekirabo kino kyampadde mukasa jime n'omulowoozaako bino ebyokuwa okujagibwa obujulizi singa bali tonjagala bangi nnyo abalokoka n'abalala gyebali oba naye noneeta wano guno mukisa ngufunye ate nawano kati kineyongedde okwebaza Mukama nawe nyongedde okubuulirirawo enjiri n'abantu batamanyi nti Katonda awonya ababayita abafuusa Katonda yawonya bino yabafuusa mulaba mubireke naye bwekkiriza Yesu nti ajja kuwonya gwe mwenyini mwenyini nze nga bwe mbagambye kireezero teyankwatako naye yansalira essaala ng'akkiriza nange nenzikiriza ate nezisakkiriza timyenda kuwona kale bannaye mbasabira Mukama abawe omukisa mweyongere okulokoka n'okubongera jime amwongere nze nno ndiwakira namulanga ne jime amwongere emyaka nekuwanga abadde ankwata ku mutambi kuno Adalas yenyini anyiza obulokozi atuuke eno gyeri naye awa obujulizi nga nze
kati basibule nga tubawo ekyawandiikibwa mu Yokaana 3:16 Katonda bwe yayagalibwa ati n'okuwayo omwana omuyika bw'ati Yesu Kristo buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ebyo si bye bibadde n'olwaleero bw'ebyo ebigenze ebya Saniya leero mwebaleero okutwegattako n'okusaana ejja kankomyewo mukwano gwono mwennyinaze Jane Nakiyemba atuyise era mu lugendo lwebadde tumanyi obugudde okuva mu myaka egy'enkaaga. Mwandizi wa pulogulamu eno byebadde tumanyi kuva mu bugudde mu myaka gy'enkaaga Sunday Sofi Mukasa Luganda nga nabadde emabega wa kamera emuganda waffe Atalas omukuŋŋaanya era omusuusuzi waayo ye Enoka Bamulanze Mukama akuwa omukisa. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe.